abeerawo kale akunyiigira n'akupanishinga naye bw'amala n'akusonyiwa ne mugenda mu maaso. Sijja kwerabira olunaku lwe naleetera taata wange omwana nga siri mufumbo. Taata njagalidde omwana era nga gumubbiri heaven omuwulira agamba, you see we go and we see Jaja Muthumba all the time. I don't know what I'm going to tell my kid, but all in all, I bless God for his life. God has used him, he has fought a good fight, and I believe we shall meet him. Mpozi n'akasembayo kenyinza obajjukiza. Taata atukuzizza mu makubo amalungi, mputu ye tuleetedde okuwabaawaba. Naye ng'atukuzizza mu makubo amalungi. Ye muntu yalinga atutwala ku beach ng'akugamba, come with your Bible and notebook. Can you imagine? You come with your notebook and your Bible at the beach. That is how far he was so prone to putting us right with God. Byasobasaba mukaawo naye Katonda amala n'atuleeta. Nze taata wange anjagadde, sijja nakusoba, sijja kutoma nti tanjagadde, taata anjagadde. Era tuuse okwebaka nga nkimanyi taata wange anjagala. Kyenva ngumya bato bange. Simanyi how you're going to go about it, but I leave God for you all. Katonda agenda tubeererawo ffenna bannange. Tugume, God is going to strengthen us. I don't know how long it's going to take, but we shall get through this. Mukama abawe omukisa. Awagana Mukama yebazibwe. Awagana Mukama yebazibwe. Nebaza Mukama ku lw'obulamu bwa kitange, naye okusooka kaneeyanjule. Nze Mirembe Esther Senfuma, katula ekisa kya Katonda, ndi mukyala Sozi. Nebaza Mukama ku lw'obulamu bwa muzeeyi waffe. Abadde taata. Ate abadde wa mukwano ate nga musumba wange. Gulumiza Mukama ku lw'obulamu bwe. Nze okwagala Katonda n'okutandika okuweereza nakirabira ku ye. Sijjukira myaka mituufu mutandika kuba nti mpeereza Katonda. Naye olw'okwagala kwe yali alina gye tuli ne gye ndi. Nanjagaza Katonda. Era nebaza Mukama ku lwabyo naye bajja batuyigiriza okuva mu buto, kubanga nze ng'omuntu bindeze. Nakula batuyigiriza ewaka, ngamba tuliwo olw'ekigendera ky'oba Katonda kiba nga kiwedde tuliddayo. Nebaza Mukama kubanga muzeeyi amubedde. Nakola okwagala kwe. Naddayo gy'ali. Okusaba kwange, Mukama atugumye ffenna. Ffenna tuyita Ssuwangu, naye ekisa kya Mukama weekiri. Nebaza Mukama ku lwa mami. Mami bali tubeera maama. Abadde maama ne muzeeyi nga waali. Ne kati kwe kusaba kwange, Mukama akwongere ekisa. Obeere maama. Taata wadde emiranga taata nawe yimirire. Mukama akozese kubanga era akozesa abaana b'abantu. Mukama yebazibwe. Amanya gange nze mulungi Grace Senfuma, nga ndi third born. Sirina bingi byakwogera naye mbeebaza mwenna abayimiridde mu ssaala nga nsabira Daddy.
Bannayuganda Mukama yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi nze Dora Mukisa. Nga ndi mwana mu kifo kino. Omugenzi Bishop Stephen Senfuma abadde taata wange, abadde menta wange, kuviira ddala emabega. Nagattibwa ku musumba Stephen Senfuma oluvannyuma lw'okufiirwa mukyala we yasooka gwe bali bayita Jeni Senfuma, era nga nze nali omusika. Nawulira ennaku nnyingi olw'okufiirwako ssenga wange nga mmanyi tomanyi ebyange bibeera biwedde, naye olw'omutima gwe nti alina omutima omwagazi, omutima ogufaayo, yagamba Dora mumuleke ngenda mumukuza abeere mwana wange. Yampeerera paka we namalako, we nagraduate ngenda ejja. Yatusomesa eby'omwoyo n'eby'omubiri, era n'atumentoringa mu Bible nga buli kanaku tusoma chapters, era nga ne ku ssomero gye tubadde tusomera nga ffe be balondayo okurecitinga chapters zonna mu Bible, okurecitinga chapters 2 pa service, olumu chapter emu ng'atumentorinza bulungi. Naye ng'abantu bagamba abaana bagezi, naye nga si ffe, yali ye. Kubanga kuviira ddala ng'eby'omwoyo teri kuzannya, nga tulina okusoma Bayibuli oba oyagala oba toyagala, nga bw'atera okwogera. Atukuziza mu makubo amalungi, teri kutoma, mpozi nga obuzibu buvudde ku ffe. Nyongera okwebaza mami waffe ffe batubeereddewo okuva we yajja mu bulamu bwaffe. Atuyambye, atuzimbye, afubye okulaba nti tusoma. Ng'ebiseera ebisinga okola shopping ng'agamba muwandiike bye mwagala. Tukola ogumu gwa kuwandiika lisiti. Nga bw'ogimutwalira nga yaye yakujjukiza, weerabidde kino, weerabidde kiri. Abaddewo mu buli mbeera yonna, abaddewo mu bulamu bwaffe obw'ekivubuka nga tukula. N'ekirala mwebaza nti yanjigiriza okukola emirimu. Ebiseera biri ebikadde nga ffe bali batukolera bukolezi, kubanga engeri ffe twali abaana abato ng'abantu abakulu be bakola emirimu. Naye olw'okubanga yajja mu bulamu bwaffe, yatuyigiriza okukola emirimu, yatuyigiriza okubeerawo ng'abakyala, nti olina okubeera omukyala omulungi ng'okola nga weeyonja. Yatuyigiriza okwagala Katonda n'okwagala okusoma, engeri nti yali professional mu busomesa, kati aba akimanyi kye kitegeeza okusoma. Twasoma, nasoma ne nfuba okulaba nti at least nsoma bulungi to make her happy. We nali ngenda ku campus, yampa iPhone nga bw'abaana tebaziina naye nga nze nzekka alina iPhone. Mwebaza olw'ekyo, at least because of her I could brag around at campus. Mwana wa munene naye lwakubanga ye yafuba n'atulowooleza omuntu omala kye yandi tasobodde tulowooleleza. Neebaza abantu bonna abatubeereddewo mu kaseera konna, mu byensimbi, mu kutusabira, otugumya. Mwebale, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Praise God. I'm always Genesis Senfuma. I thank God for the life of Daddy. Daddy has been the best father, the best pastor, and I thank God for the opportunity to see and know him for most of my life.
Praise God. I thank God for my father. I thank God for what he has done for all those 10 years I have been alive. I thank God that he has been praying for me all those years. And I thank God that he has been the best father I have ever known. Praise God. I thank God for Daddy. My name is Kwanjula. I thank God for Daddy. I thank God that he has given us a good dad, a person who could teach us the gospel. I thank God for our dad. Praise God. I thank God for our dad. I thank God that he has been caring for all of us. I thank God that he has loved us. And I thank God he has kept Tony alive for all those 10 years. What's your name? What's your name? My name is Synchronized on numbers. Woli okuveda lyonna enaku zonna ngwe olibawo osanidde Yesu osanidde okusinziwanga ngwe yali era aliba woli okuveda lyonna enaku zonna ngwe olibawo osanidde Yesu osanidde okusinziwanga tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi okuva mu mirembe giri gwe muliro gwokya ekyo ne wansi w'ensi bakimanyi osanidde tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi tukusinza Kristo Yesu omunazaresi oweebwe ekitiibwa Kristo Yesu omunazaresi ebibonobono by'omutuukirivu bingi naye Yesu amulokola mu byonna nzonyambye nnyo okuyiga mmanyi nze ekkubo ery'obulamu yeegwe
webale mukwano gwa Yobu Yesu njagala nyoze sinzi wa Katonda wa Yakobo tali alifanana Yesu Yesu awonya n'endwadde nalulinze yamponya olubuto omulangira w'ensavunama avunama mu maaso ga Yesu Yesu wawangula Lusifa okusota obwedda n'edda Tegulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya